Alan, on the other side of the story, we are in the political season. Yes, sir. Recently we saw you ngogenze omukulu amanyidwa nga Dr. Jose Chameleone okumusupportinga Oshegede. What made you go there? Ogende wa Chameleone, because we didn't tetwakusobola kufuna mbwangu awo yenge gye watugira n'odduka kyakuleta ogende wa Chameleone nga ate tumanyi a lot has been happening between your family and the other side, ate tumanyi oli weno side eno Kigalo ate eri gomaindi wa side ki gomaindi wa side ki wacha yakwegesibwa acha njagala obuuza nti oli katuleko what made Mazei Mayanja nze mwagiranga kitange ate mwagala nnyo Mazei Mayanja kubanga mbererawo ate mbereddewo before ate ntwalanga mutabani we so kati omuntu watosobola kuwagira kitaawo ndowooza oba totegeera butegeeza so Mazei Mayanja abakona ab'emikwano batandise owakanya bye twogera nabo temanyi nabo ku social media nabo ba Facebook inros batandise nabo gamba atulimbye ama tugende maaso silimbye bino nawe so nabibuuza Mazei Mayanja mbembeera naye it's a different vibe. Okay. Okitegeera kati nze mwagala ng'omuntu Mazei Mayanja nga sibya politics sibya ki so nensalawo nja muwagira ate road mayor we Kampala Chiwedde soko kaisa ogamba abantu mbasaba mpozi balonda di road mayor 20th no, I think for ngabiri of Jan mbasaba fena tugende tulonde Mazei Mayanja road mayor kuntiko kati eyo nga tuvuddeyo your dad has received a lot of nchite ntya a lot of backlash okuva eri abawagizi ba side emu abantu bamwagala fine naye okuva mu bino ebintu bya politics na biki and when you went to the other side backlash era still yeyongera. Do you think you supporting Jose Chameleone affected your dad in any way? No, not at all. Yakuwamukubirako kasimu yakubira kasimu nako gamba naye tewangambye kwecho. There are certain decisions that are personal and zina kuba decisions zonga gwe. Kati gwe bacha so kugamba nti wagira gundi towagira gundi. Nze. Bacha so gamba nti wagira Arsenal towagira Man U. Nze mpagira Arsenal. Naye nga bacha so kugamba kabe kitaawo nagamba nti towagira Arsenal. I make my own decisions. So some decisions are so personal. Muntu inaga nti kati Liwa Joseph Ogenze. I'm not so much into politics. Yeah, because we had your video ngolieri, but talking together because you know your fans always want clarity and what inspired you to do some things. What inspired you? Kati oli Mazei wange neba kati oli Mayanja Mazei wange nti ne bwabeera munupu nja muwagira ne bwabeera mu NRM nja muwagira ne bwabeera ku independent nja muwagira so ndoze ekyo tukiveeko kati. Congratulations once again about your baby this year. Watwekweka ana emboze ekyanyuma tell us omukyala ali atya? Ali bulungi tayira buzibu kino tatugamba abantu bonna wali waliyo ba Facebook inros nga bagamba Mbagamba nga bakola woti anti bakitegere nti already oli taken manyi kati waliwo ebintu ebimu nga omuntu alina byesigaliza nga bibye so that they can grow okitegedde kuba usually the haters baba bangi nti we're opening up to people to businesses they're not supposed to know bapokinga munyo so really nti mu bulamu bw'omuntu buli muntu abeera n'ekintu ekiri ki personal okitegedde nti so kyesigaliza kyange kya musajja nga wa munda badde nsoma waliwo abadde nsomera comments today someone nagamba ya commenting nze nagamba mbu Alan nga tetumanyi maama wo. That is really personal. That was really so personal. Kati nze kyandaze ntoli amanyi kitange tamanyi ki mami kati nze mutwe gwange ne buza senga abadde ali ku page yange nani mubuuziza nze nga simanyi taata wo ne maama wa. So omwana mutuma linnya ki? Yes siye mukulu Musa yalimuwa siye yamuwa siye sali Raidi
Okay. Bwe twogera ku mukulu Musa abatwala ku social media ne ku TV tuba tutegeeza omukulu Bebe Cool. Abasinga bayinza bamanyi babuzaabuza bamanyira nnyo eryamu amisali. Yes, so tuba tuifalinga ku Ttata wa Alan amanyiddwa nga Bebe Cool. So erinnya eryo litegeeza ki? Kubanga nze liryaga oluzungu si enegunsi simanyi kigategeeza. Si erinnya lya Kiganda. Lya Kiganda. Era nange nasooka liwulyako. It sounds so English and kwebale. Nasooka kuliwulyako nze namuyita Riley. Kitegeeza ki? Riley manyi you celebrities omutagamba wayi mwana wa Andrew bamuyita Riley nange wange bamuto. So really nze erinnya nalina kufa dda. Nalina kufa dda ate n'ekirala nti I'm someone who supports Talas Riley. So the Jamaican guy. Era ne bwajja wano Uganda namulabira wali ku stage nga nsana mukwata nakulaba. So he's one of my icons and one of my dreams at least next year to fly to Jamaica and one of the people I really want to meet. Yeah. We still kati ekitegeeza bano abawala adde bagira bajelo. Of course. You already bichi. When are we putting a ring on it? When are we celebrating the second thing apart from today's thing? Bijja kujja kuba ne leero badde tobisuubira. Kituufu. Alan antutemu sipidi naye tujagendera awo. Omanyi kati nze engeri gye nkolamu ebintu byange eri so calculative. Okay. Kati ne leero bantikidde kati bwe kuggwa kiraba nga surprise. Naye kati nze nkikoleredde. So ndabira ddala kintu kye nkoleredde. It's not a surprise. Yes. So ate saa ebintu byakuntwala speed bagambe 2021 atuuke ojeyo kakiripu kekamu. So really just a matter of time. What next for tonight as we come to the social media batubulize ebibuuzo byabwe? What next for tonight? Tonight leero olunaku luwedde. So far ngenda kulyako kanyama. Bafumbye kanyama. Wemala okulya sawa nga 3 njagendako mu studio. Okay. So by the way, I'd forgotten about the music side. Omanyi okusoma kubadde ku ntutte. You were telling me about your story and it's a very beautiful story. Okay. Yes, you're the CEO of the Gargamel Studios. Gargamel Records. Yes. How is it going so far? It's going on right. Buli kimu kitambula mu direction entuufu. You produce now? Yeah. Or you're just in management? Ndi one of the top people. Top guys. Naye ate n'ekirala nti ndi mu kuyiga production. Oh, okay. Ndi mu kuyiga production ate I'm being guided by Ronnie producer. Nti so far production sawa zino nsokubira ngoma n'enkuvoicinga n'ogenda. For now, but njagala kukitwala on the next level. Yes. My production njagala ebeere ya matu. Mixing and mastering. Sagala kuyingira nnyo mu kubananga. Naye ate nabyo izo basics zentandikiddeko. Yes. So ojafuna kadde ojje ku studio nkubire ku ngoma live ngoli ku live ngati. Ate given the fact that muno Ronnie go ina musajja wa mapesa nnyo. Awo kati ntegeera kyoyogerako. So ate n'ekirala twagala omanyi kati thinking more of business than just music. Waliwo okulowooza nti music olina fulumya oluyimba but you don't have the business perspective of the music. Yes. Naye kati gwogiina. Sawa zino ngiina nti katwagulawo record label omanyi kati obuzibu nti corona bwe yajjira naye tutaataaganyamu kaawa. So we are trying so much to push hard nti tukole ki to stepping farm on the ground. Tulina abayimbi betulina betugenda osooka nabo mu Gargamel Records. Yes. Kwe kuli omuwala gwe bayita Jamal ne Edith K. Okay. So we are signing contracts very soon. Twagala kudda ate mu just bringing people na kuyimba. It has to be business strictly. Yes.
nti nange Pepper Daddy wemba ndi Mugagame Records however much nina kubanga I have a written contract nga weggwako oyagala kitango so that nti company nkuteekamu ssente ng'emanyi bwekola ki weefunira nawe wookola ki woofunira nkufuna kale as we come to the end abagenda tuwa ebibuuzo bibiri bisatu okuva ku social media Sanchez ne Lawrence mutusomera ku bibuuzo bye tulinayo ku social media just mwatwalira ku social media ku YouTube so that abantu batubuuzeyoko because ninaku technology yakyuka go koze software software engineering kati yo an engineer mutusomeyoko ebibuuzo nga bibiri bisatu so that so okuda ebikwatagana n'ebyokusoma n'ebyokusoma mubuuza bingi Olivia Olivia big up ani omulala blessings Uncle Bashir byasobole ebyo ayagala osoma comments yoli gwe bangambyeko yo ayagala osoma comments omulesenga expertise uli anengere jali tulinayo omulala bana bagraduating yeewunya kati Olivia Nanyange agambye Simil thanks for the update akisusizamu netumwagala nnyo Osenda agambye congratulations Miss Independent we UK top fan Alan congrats well done by big up Miss Independent she's from the UK kyakabi nnyo Miss Independent basoma bono bamaleyo akatukomaawo kale thank you so much for watching my name tewali alina kibuuzo future husband badde odalina kyenkugamba muddemu ajeesuubyo nze munsoberako kintu kimu n'abasaaga mubatwala serious kale katugamba oyo kati gomanyi otya nti ali serious anti agaye future husband ayinza okwalaba yesuubi kale ebigambo byo bisembayo eri abakola ku TV ne ku social media bambi ndi musanyufu nnyo luno olunaku I'm really so happy ndekyo nakyo kiwedde chapter y'okusoma chapter nkulu nnyo ate njize ngivaluinga nnyo janyo bato bange bandabireko nde Alpha ngagamba Alpha omanyi bwe bakulabirako nabo bafiiringa shame nga tebakoze eki kanange nalibadde nfiiringa bubi nga sikoze eki nga sisomye osegedde kati mpulira bulungi ate kimpa amaanyi okola ki kweyongerayo so bakwano bange mbasuubiza I'm not about to disappoint you ngenda sigala ngamba weebirungi byereere not disappointment era katojja kuba oli awakalala omanyi kati nze saagala tujja tutuusa update ku bantu okitegeera nga bigwawo bugwi I can imagine senga wakitegedde jjo senga wakyogeddeko jjo nga leero si mawulire naye akasuuti ani akakkubye kubanga kaamaanyi akasuuti bamuyita Jacob ali awo ku Church House omusajja akola obusuuti era kati ngenda kudda mu busuuti ndowooza mbadde sambala obushwani batugambye asookedde mbifaananyi ku makya ne kati kusanze mbifaananyi bamuyita Bashir Theo musajja wa Tabu musajja wa Gagameru musajja waffe tuludde naye Gagameru soja era buli kifaananyi kyolaba nga kya Gagameru kebe studio kabe producer waffe kabe muyimbi waffe kabe CEO ku Ntiko big size amukuba ebifaananyi ali omu Bashir ate nga watabu kati nze ate nkozesa ani omulala kale mukwatagane ku ne Bashir ku social media ze zenjawo that is Facebook Instagram ne Twitter naye mujja kuba musangayo ne Alan Hendrick Pepper Daddy Alan Hendrick 57 actually ngenda na choose actually omanyi kyengenda okukola ngenda kukwata nteko ENG engineer teko ka dot Pepper Daddy sibiri byakweyita inji nga toli kati bino bya ddala tubyeyite awe tukomye we love you so much bye bye